Mugamba mutya mu mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire omulwadde wa ssukaali ono mmere ki gy'ateekeddwa okulya ekyenkya oba kyankya ki ky'ateekeddwa okubeera ng'alya oyo omulwadde wa ssukaali nga ssukaali akusumbuwa ng'oli ku ddagala. Njagala tutunuulire ekyenkya ky'oteekeddwa okulya oba obeere ng'okimanya ngenda kuba nkikubuulira. Kusookera ddala omulwadde wa ssukaali kikulu nnyo bwe babeera bakukebedde nga bakupimye nga ssukaali wo nga si mulungi, kikulu nnyo okubeera ng'obeera ku ddagala eryo lye bakuwadde ery'omu ddwaliro oba ziyita empeke. Bw'obeera omanyi nti oli ku mpeke oteekeddwa okumira empeke zo, ekyo kikulu nnyo kuba ebiseera ebisinga obulwadde buno bwe mulaba kassabukulumba gw'olina kugoberera amateeka ago abasawo ge babeera bakugambye. Obulwadde obuba tebujja kukusumbuwa, obeera ojja kusobola okubunyigiriza obeere ng'obeerawo. Ekyo nkibabuulira. Kati ku makya bw'ozuukuka ng'omaze okunabako bulungi, kati ggwe omukyala obeera ng'omwami wo y'alina ssukaali oba mami wo nga gw'obeera naye, kikulu nnyo obeere ng'omuteerako emmere. Mufumbire emmere ey'oku makya buli lunaku ateekeddwa okulya emmere oba tugiyite eminwe, olina omuyiiramu eminwe. Oba ofumbye matooke gye bayita eminwe, bw'oba bummonde bumuyiiremu obummonde nga buubwo. Ekirala emmere yeeteekeddwa kubeera ya boyiro, tolina kugisiika, erina kuba ya boyiro. Ekyo mukiwulire bulungi. Oba bummonde bubeere bwa boyiro, oba matooke ng'ago g'olaba amayiwemu gabeere ga boyiro, oba makolooni gabeere ga boyiro. Ekyo kikulu nnyo. Ekirala ku mmere eyo gy'olaba kirungi nnyo mutereko obutula bubeereko nga bw'obulaba, mutereko obutula obwo obutono, n'oba ofunye zino ennene nazo muteremu entula ezo, naye ng'ekikulu kya byonna obutono obwo bulungi nnyo ku mulwadde wa ssukaali wamu ne wa puleesa. Ekirala ku mmere eyo ky'oteekeddwa okufumbirako naddala ng'emmere y'oyo wa mulwadde wa ssukaali ng'agenda girya ku makya ku kyenkya, oteekeddwa okumuteerako enva endiirwa. Buli lunaku buli w'omufumbira emmere y'enjuwemu muteekereko enva endiirwa. Tugambe doodo, kati nga bw'olaba oyo doodo, funa doodo. Doodo waba akubuze funa ebbugga, ebbugga liba likubuze funa ejjobyo, ejjobyo bwe liba likubuze funa nakati, nakati waba akubuze funa essunsa. Kwegamba fuba okulaba nga ku mmere eyo ossaako kyonna ky'obeera ofunye ekikwatagana ku ezo bayita enva endiirwa oba tuziyite greens. Omulwadde wa ssukaali emmere ye yeetagisibwako ddala nnyo greens oyo. Emmere eteekeddwa kubeera ntono naye nga bi-greens bino ate bye bigisinga obungi. Kwegamba greens ateekeddwa kulya mungi nnyo nnyo nnyo. Kulina okubeerako caayi ku mmere eyo ey'ekyenkya, oteekeddwa okussaako ne caayi. Caayi gw'alina okunywa temuteekeddwa kubaamu ssukaali. Caayi oyo mufumbire caayi omukalu, muteeremu entangawuuzi naddala nga talina alusa. Waba talina alusa kijja kuba kirungi nnyo kuba entangawuuzi ezo nnungi nnyo ku mulwadde wa ssukaali wamu ne puleesa. Muteereko entangawuuzi entonotono, omuteeremu n'omudalasiini nagwo mulungi nnyo nnyo nnyo, n'amajaani abeere ng'anywako. Kibeere kya buli lunaku ky'ayiwa abeereko entangawuuzi entonotono n'omudalasiini naddala nga talina alusa. Mukitegedde? Funa fulasika caayi oyo abeeremu obeere ng'onywako kijja kubeera ddala kirungi nnyo, wamu n'eggiraasi y'amazzi eteekeddwa okubeerako ku mmeeza. Kubeereko ekikopo kya caayi wamu n'eggiraasi y'amazzi. Jjukira oteekeddwa okumira empeke ezo eza ssukaali, kati n'olwekyo kulina okubaako n'eggiraasi y'amazzi. Ekirala amazzi ago nago kikulu nnyo nnyo nnyo, oteekeddwa okgeemanyiiza. Ky'oba olaba nti ssukaali singa abadde akkubye wansi n'ogenda mu ddwaliro kye bakusookezaako kiki? Macupa g'amazzi. Mukitegeera? Omulwadde wa ssukaali yenna mukiraba nnyo ndowooza. Kikulu nnyo weemanyiiza okunywa ennyo amazzi ago malungi nnyo. Yeeyo emmere omulwadde wa ssukaali oba wa puleesa gy'ateekeddwa okubeera ng'alya buli ku makya. Erina kuba bw'etyo nga bw'ogiraba nga bwe nkunnyonnyodde, by'alina okulya by'alina okunywa. Kwegamba obeera ojja kwekuuma bulungi. Emmere ensiike eyo gigobere ddala ku makya. Neweegaba amagi ago, kozesa nnyo amagi agali boyiro. Naye leero tutunuulidde engeri gy'ofumbamu ekyenkya ky'omulwadde wa ssukaali oba owa puleesa. Kijja kuyamba okukuuma omubiri gwo ng'ogwongera amaanyi, omubiri gwe gukuuma ng'oyongera abasirikale amaanyi
abajja okulwanisa endwadde ezo zijja okusumbuwa. Okuggyako kye soogeddeeko lejja kumbuuza nti amata tebaganywa. Amata osobola okuganywa omulwadde wa sukaali n'owa puleesa, naye amata ago olina kunywako kitono ate era olina kuganywa nga temuli sukaali. Gwe sukaali babeera bamugobako, tolina kuddamu kukomba ku sukaali yenna. Buli ky'onywa kyonna kiteekeddwa okubeera nga temuli sukaali. Kyekyo kye njagadde obbabuulira mmwe abali ku channel yaffe eyitibwa LN 256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.